Omulungi atugobererera tulaba nkwanirizako nawo osinzira okubanga ate olaba eno ye CBS FM UG digital platform mwogenda maaso n'okubanga ate otulondoolerera biki bye tuweereza twogera ku mikutu nga eja social media okuli X twagiyitanga Twitter, kuliko Facebook, kuliko YouTube, kuliko Instagram, kuliko TikTok, gyonna egy'etaano teka mbute CBS FM UG ojja kubanga ate otufuna bulungi, ojja kubanga otugoberera nga bulijjo nze kana kulya Rajab Bogere ensonga za byamizannyo tugiyita tutunulira ebyemizannyo bwe bitambula biseera bisinga tuba tukwata wali kinyusi ne tuba nga tukimementula mu Sports Kalaso programu yaffe eno ebeerawo ku mukutu ogwa YouTube, omukutu ogwa Facebook, ayo munteekateeka oteeka mbute CBS FM UG mbani Samson Kiseka okulaba nga tuteekateeka programu eno okubanga ate ekutuukako wetuli wano olwaleero ekikutte nnyo jjukira tuli mu off season omupiira si mungi nnyo omupiira mutonotono naye okusinga ekibuutikidde gibadde emizannyo gya Summer Olympics egiri mu ggwanga erya Bufaransa. Summer Olympics oyo Uganda tatuwoomedde nnyo newankubadde tubadde bamukisa tuli abagamu ku mawanga agawangudde ku midaali egyo emizito bwewangula omudaali ogwa zaabu Joshua Cheptegei gwawangudde mu meters ez'omutwalo kwoteka n'omudaali ogwa feeza gwetuyita ogwa silver mu meters 13 egy'okubuuka obusenge Peroth Chemutai gwe yawangudde waakiri temubeera bubi nnyo naye esooka Chemutai yabadde alina obusobozi obuwangula zaabu omulala naye nga bumanyi nti esooka mwana wa buwala emisinde gyadduka egy'okubuuka obusenge gyetaaga amaanyi mangi nti odduka meters nga ziizo n'osinziira n'obuuka n'odduka meters nga ziizo n'osinziira n'obuuka kati amaanyi ago gaba mangi era abalabye emisinde egyo yalemereddwa watono nnyo okubanga awangula zaabu n'awangula feeza ne tuvaayo n'emidaali gyaffe egyo ebiri bw'otunuulira empaka ezo kizaatuyigiriza kiri nti esooka tuzuula awali amaanyi gaffe bwe tuva kuzuula awali amaanyi gaffe we tuba tuteeka essiira mu kubangula n'okuteekateeka bannabyamizannyo abo kale twatute abazannyi 25 omugatte mu mizannyo 4 lowooza senga 25 bonna babadde basuddusi ba misinde ate nga si buli kika kya misinde kuba olwo gye tutasobola abasajja gye balimu bakabejja ffe tuli bambiro mpanvu gyakweza kwetolola bisaawe awo we tuli katula kubanga twagenze ne ba Joshua nga 10 Joshua yatukidde okulangirira ne Jacob Pulimon tebagenda kudduka meters 15 nawo nga twali tusuubirawo omudaali wandibadde oyina cover up y'abantu nga 7 nga nabo basuubiramu omudaali gumu oba ebiri oba esatu naye abo olwavudde mu mpaka olw'obuvune bwafunye n'obukowo ne tukuba twawanga entulege nga tusigaze Oscar Chirimo yekayekayeka ate nga n'essuubi abantu bali mutaddeemu nnyo musajja wattu yadduse n'akwalifayinga omutendero ogwasoose n'agenda mutendero oguddako naye era olaba essuubi ttono nnyo naye bwe twandibadde ne ba Joshua Cheptegei ba Jacob Pulimon nga bawira ddala nga 10 essuubi lyandisigadde waggulu nnyo naye abazannyi babiri bwe bati olwalangiridde nti abavudde mu mpaka olw'obukubu bw'emibiri n'obuvune Joshua afuna obuvune mu kibegabega ne tuzikubamu ne zaaka nti tufudde tuwedde ne kugwanga eddamba so nze kyendaba tulina kuddayo mu kuteekateeka bannabyamizannyo bano naddala tukola tutya bwe tuzuula nti emisinde gy'amaanyi mu kutukiikirira tugyempawalinge bajeti y'omuzannyo gw'emisinde yeeyongereko babeere ne activities nnyingi nnyo ezisobozesa okuleeta emigigi emito gino buli kadde nga baba active bajje tiimu ebeere nga teremererwangako kukiika mu mpaka zonna ezibaayo ez'emisinde Commonwealth, All Africa Games, World Athletic Championships, Africa Athletic Championships buli zibaayo nga basobola okugenda ne bazikiikamuko titugenda okutuuka ku ntabiro y'emidaali giri nti Olympics, Commonwealth, All Africa Games nga tukukumba bukukumbi midaali so tusentalinge federation y'omuzannyo ogw'emisinde ogwo bwe tukitandika kati tulina emyaka emirala ena Olympics okudda mbabuulira mujja kulaba results zaakyo nga ziri positive nga tujja kweyongera midaali ebiri gizitowa nnyo ku bazannyi be twatitta omuwendo gwabwe ekirala challenge yabaddemu in fact twatuta omuvuzi w'obugaali kajimu
yakuteshwa kya 7-7 chikulaga kuti tulinawo maanyi era kye twasinze okwenyumiriza mu gabana Uganda kumalako yasoso okumalako empaka badde bagende nga tebamalako. Imagine timu zagenze nona midani nefe tujaganya kya kumalako bumazi awo kiraga bwe tujaganza kumalako awo si waffe ne tugenda mu kuwuga omwabadde Jesse Ngonzi ne Gloria Muzito awo si waffe mbabuulira ebidiba bimeka byola be Uganda ebiri ku mutindo gw'ensi yonna gye tugenda okuwugira era bameka abayinza otukiikirira okudeka abaana baaba abalina mu kasente ogwo tugwerese wina bannyini gwo omuzannyo gw'obwato munaffe Catherine Nobo mwe yabadde mukazi watu si byaffe nnyo si bya nnono ffe binti tuli ensi enkakaalukanyi tutunulira mizannyo gya kakaalukana gwe muzannyo gw'emisinde gwe muzannyo gw'ebikonde kati ekyennaku ekyabadde muzannyo gw'ebikonde kyavudde waka ekisooka endooliita eziriwo wakati w'ekibiina ekiddukanya emizannyo gw'ebikonde ne bakama baabwe aba National Council of Sports bwe twatuka okutwala abaana abakolifayinga awo baatandikira entalo zaabwe ono alina ttiimu gy'ayagala ezanye egende National Council ina ttiimu eyo gyesamunize Uganda Boxing Federation erina kati awo wekaggweramu tugenda okutwala abaana eddaka ne bakuba batuyunja buyunja ne tugenda Aribastos Italy ne batuyunja ne tugenda mu qualify eyokusatu Thailand ne batuyunja tetwayisawo wadde n'omukulu w'ebikonde n'omu naye nga nze ndowooza senga bukya Uganda ne bagala tututte ekibinja ky'abantu 50 mu mizannyo gya Summer Olympics nga tulinako abaddusi 30 n'abebikonde 20 mizannyo ebiri gyokka nga gyetugenze gyokka nkubuulira Uganda eyinza okuimprovinga okusinga bwe tubadde tukola n'okwezuula ntuyongera okwezuula okusinga okubanga tetubuukira buli muzannyo ekiŋŋambisa nti tubeeko emizannyo mwe tuteeka amaanyi gaffe bw'olaba olwaleero ekimeeza ky'emidaali America, China, Bufaransa, Great Britain abakulembedde ku kimeeza ky'okuŋŋaanya emidaali wallahi abantu abo butandika okubatunuulira enkula yaabwe amaanyi gaabwe awo basentalinga fulade bwe tubanga tulina emidaali fact ebiri gye gyokka nga gya misinde mwe givudde kitegeeza omuwendo gw'abaddusa abangi gwe tutwalayo gy'emikisa gy'okufuna era emidaali emingi omuchina talinaayo mudaali gwa kikonde talina mudaali gwa misinde talina mudaali gwa mupiira buzannyo bwabwe obwo gymnastics wakwatira n'akukumba emidaali buli lunaku ng'awangulayo ng'esatu 4 awo we bali tosanga mu China ng'ali mu mbiro za kafubutuko tomusanga ng'ali mu kwetolera kisaawe tomusanga ng'ali mu marathon awo si waabwe Omumerika n'omu Jamaica mu kufubutuka awo bavubuka ba mibiri ba amaanyi balina amaanyi mangi bali energetic awo waabwe we bali awo bino byakwezuula salabayo mu Jamaica yenna awangula marathon bisere babede ne Usain Bolt nga tannanyoka Uganda yajanga Stephen Kiprotich na wangula marathon nga Jamaica kukumba eri mu kafubutuko meters 10 meters 2 meters 4 eyo nga jiba tutwalira omuzannyo omu bwati nga Usain Bolt na wangula emidaali ng'etaano mu event emu oba mizannyo gya Summer Olympics avona emidaali 5 ng'omuntu bwati n'abakuna mawanga gasinga ng'eggwanga ddamba livaayo n'omudaali gumu naye ng'omuzannyo omu nga alina emidaali 5 n'awangula 10 n'agenda mu rire n'agenda mu 2 awo nga webeetooloolera awo bazuula wali maanyi gaabwe simanyi oba ffe tuli bamputtu kuba eki ekintu bwe mubanga ddala mwabali mu bifo ebiteekateekera emizannyo mu ggwanga Uganda kyangu okwasa esinga kyangu nnyo qualifiers bwe zituuka ez'emizannyo simwe kuwuga si tetujagala si tetubagaliza batulowooleza ku kisembayo okuba eky'obulungi emizannyo gisobola okuzannyibwa ku levels endala yonna ne bazannya which is okay but tutuuka oteeka essiira ku bagenda mu mizannyo gya Summer Olympics awo kureservinga bureservizi tezandigenze mbantu okwetaba mu bwato baqualifying bano bagende mu badminton bano bagende eno government lekana ku lw'obulungi bwa Uganda tulina amaanyi gaffe tugenze kulaga nsi amaanyi gaffe nti gali wano ffe tuli babondi tuli bafubutusi tuteekaawo essiira
nga buli qualifiers zibaayo kati ngeze ebikonde tesokeze eddaka Senegal twala abakubi ebikonde nga 50 basindike eyo mbuzito bwenjawulo nga buli buzito bukiikiriddwa abakubi nga 7 eddaka buli buzito bwoyisa awo abakubi nga 3 abasigadde ngo baweereza mu qualifiers endala nti oba Italy jukira nno zile zisooka zennyangwe za Africa eri gy'ogenda Italy ne Thailand nga bwe kyabadde ogenda kubikana na nsi yonna ekya Senegal kyangu bafirika bano bobbikana nabo era bwe kigaana wano jukira kiba kiganye kati genda twala abakubi 50 yisaawa 3 Senegal biri ebyabalala ne bwe bigaana tulo kalire teeka 30 bateeke bagerikale bawangule emidaali 5 nga gyabikonde n'abemisinde bateeke bagenda bawangule emidaali nabo gye baleese bwe gityo okitegeera so ndowoozamuko akadde kakwezuula butuli olwaleero tuwezeza emidaali 13 byafaayo bya Olympics nga tuzizanya ku midaali 13 ebikonde birinako 4 omwenda gwa misinde mizannyo 2 gyokka gye tulinamu emidaali kati awo simanyi lwaki tukyabutaabutana lwaki tetwezuula byebibyo ebivaako mizannyo gya Summer Olympics Uganda gye yakiikiriddwa emizannyo 4 gyokka mwabadde okuwuga omwabadde obugaali omwabadde akaato n'emisinde tujja kwongera okulondoola ensonga ezo n'okubanga tutunuulira okusamarizinga zonna empaka nga bwe ziba zatambudde nejjuga kati tuli mu nteekateeka za kuyingira liigi zaffe awo otugenda okutandika ddala n'okusimba amakanda enneeteekateeka ya ttiimu zeteeseteze zitya okusinziira ku signings ttiimu zammwe zimwogera ku lukalu olwa Bulaaya kuba twogera kati kandanda agenda kutandika Community Shield agenda kujja pre-season 2 abantu bali mu kwekuba mupiira then ne liigi zennyini officially okuba nga ate zitandika zinaatera nemaliza nkujjukiza bingwa wamabingwa zigera kubeera 17 tuli mu club Ambiance Masaka nga tufundikira akazannya ak'obwongo akabannabyamizannyo batulagira obukugu tije bali abasajja balondoola ebyemizannyo kuva mu myaka ejedda paka olunaku olwaleero nga baddamu ebibuuzo ebyo gye tugenda okubeera ku club Ambiance wali Masaka mu bingwa wamabingwa extra mu nteekateeka eya Chabasa Fama Radio Buganda nze kanaakulya Rajabu Geremba ne Samson Seka okuteekateekera sports kalaso programu y'ebyemizannyo emulungula ensonga eziba zikutte n'eziba zigenda mu maaso mu nsika y'ebyemizannyo kwagalisa obulamu nga bulijjo n'engugamba nti awangaale sebuufu bwango. Preview.